Ebyokwerinda ku kkooti ente Busia bikedde kunywezebwa nga bagambibwa okuba bazigu b'emmundu baleetebwa. Ku bano kubaddeko Amin Kapere amanyiddwa nga Mutyandama, Fred Wambi, Sinani Kamanda, Grace Mugaya ne Susan Kwagala nga batuusiddwa ku kkooti ente Busia nga basibiddwa enjegere ku magulu n'empingu ku mikono. Bano obwedda bagezaako okwebikka tuleme kulaba bwenyi bwabwe. Olutuusiddwa ku kkooti bano balagiddwa okweggyako bye badde beebisse omulamuzi asobole okubalaba. Nga basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Specioza Vako abasomedde emisango egibavunaanibwa okubadde ogw'obutemu ko n'okubbisa emmundu bwe babba ensimbi za kuno obukadde obusoba mu 36 ku muyindi Calfesh Kyanje akolera mu kampuni ya Tan Distributors e Bustema ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Wabula bano tebakkiriziddwa kubeerako kye banyega ku misango egibavunaanibwa olwa kkooti eno obutaba na lukusa kugiwuliriza. Bw'atyo omulamuzi Specioza Vako abasindise mu kkooti enkulu okutandika okuwera ennemba n'emisango egibavunaanibwa oluvannyuma lw'omuwabi wa gavumenti okumaliriza okunoonyereza kwe. All the 6 accused persons are committed to the High Court for plea taking. A copy of the indictment and a summary of the case are transmitted to the High Court Registrar. The accused persons are further remanded. Bano kati basindikiddwa kwa limande Luzira okutuusa lwe banaayitibwa mu kkooti enkulu okutandika okwewozaako.